Kwaniriza mu kitundu kino ekyokusatu ekyomunnyo live era tandikidde ebitundu eby'Masaka. Bakansala abatula ku lukiiko lwa disitulikiti beekandaze ne batula wabweru wa paalamenti mu ngeri egegenye kyekyabadde ku paalamenti mu kibuga Kampala nga baagala okuteebwa kwa bannaabwe abasiba olw'ebyobufuzi. Bano be bali ku ludda oluvuganya ya gavumenti ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Masaka nayo bakansala ab'ekibiina ekya National Unity Platform abakiika ku lukiiko olw'ekibuga nabo beegasse ku kyabadde mu Kampala ne balaga okulumwa olwa bannaabwe abakyali mu busibe. Bakutte ebipande nga bwe bageegenya ekyakoleddwa ababaka mu paliamenti okwekandaga olw'abasibe be balanga ebyobufuzi n'ebirala abatannateebwa nga na bano kye bakoze. Kansala w'omuluka gwa Nnyendo Mukungwe Alice Nannungi yaleese ekiteeso eky'okuzira entuula za kanso ne meeya w'ekibuga Florence Namayanja n'akiwagira. Abaana bayitirivu bakugira makomera twegasse ku babaka ba paalamenti mu nsonga eno. Meeya Namayanja agamba nti abantu baabwe babasizza mu makomera awatali kuweebwa bwenkanya n'awagirwa bakansala. Omuntu ateekeddwa okuba n'eddembe lye ery'obwebange omutayinza kusibwa mu kkomera okumala ebbanga lino lyonna nga tawozeseddwa taweereddwa ddembe lya kubeera bweru families n'abooluganda n'emirimu gye babadde bakola gyonna gyasanyalala. Okutubonyaabonya n'okubonya abaana balinga abalamateyaabwe tusaba bannanga abaana bano nga balina emisango baletebwe ku aba NRM bebokka abasigadde mu kisenge we bateesereza n'abakakiiko ak'ebyekikugu. Speaker Irene Nanyonjo oluvannyuma yakomyewo era abakiise ababaddemu ne bamusaba okutwala olukiiko mu maaso wabula kino n'akigaana olw'omuwendo gw'abakansala 6 bokka ababaddewo ku bali 15 ne meeya abalina okuteesa. Rogers Bulegeya ne banne aba NRM besomye nti bakuleeta ekiteeso ekijja obwesige mu mukubiriza w'olukiiko era Sipiika Nanyonjo ne yeewozaako. Tuvola abanafe tubadde banyiivu nnyo nga ffe ab'NRM Sipiika okwegatta ku beekalakaasi era tugenda mutwala mu kkooti tulabe engeri gye tumugyamu obwesige kubanga ekyakoze kiri mu mateeka totali. Alina kuba nyuto, alina kuba nani partisan naye watandika okwegatta n'abeekalakaasi ate nikyabulabe nnyo. Sipiika alaze oludda sigenda kudda mu kanso okutuuka nga Sipiika yennyini akomye ono Deputy Speaker aze ayina oludda. Ekisooka nze mbadde nsekendinga ekiteeso kyo okuadaptinga ki gundi ya meya Max zeni Speaker Nangana sinza continuinga nga kola mutewera so tulina okugenda mu maaso nga tumaze okuwuliriza eddoboozi ly'abantu bali abalala so tugende mu maaso tuwulirize sayidi zombi zenga Speaker sina sayidi tuufu. Ng'olukiiko terunnasasika Pokino Judy Muleke yayitiddwa mu ngeri ey'enjawulo era ono yasoose kwanja ekiteeso okusiima Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II olw'ekibuga Masaka kye yassaako amaanyi okutondebwawo. N'olwekyo tulina okuba n'ebintu ebiraga nti Kabaka mwali mu kibuga ky'e Masaka. Ebintu ng'okuba n'enguudo tufuneyo oluguudo lumu tekina kye kitujjako lwaki ntuuma oluguudo Broadway nga nsobola dutuuma Kabaka Muwenda Mutebi Road. Byamukisa Ronald, Sorot TV, Omunnyo. Tukoye okututeekako effugabbi nga tuli mu nsi yaffe bannange bwenna bannayuganda bwenna tukwasize wamu tulabe nga tusobola okununula